kuba kati nsikidde omuzannyi, so emba nsikidde omuzannyi n'ebitiibwa bwe eby'omuzannyo bijjirako. Okay. Obadde otugamba abamu ku babaddewo nga ba witnesses ng'ebitiibwa bino bikugonnomebwako. Yes, wabaddewo oweekitiibwa avudde mu kabinenti y'Obwakabaka azze okulaba nga since oweekitiibwa Charles Peter Mayiga tyasobodde ebbeerawo so gwe baweereza. Wabaddewo ne Honorable Nsereko, wabaddewo ba Honorable Geoffrey Lutaya, Honorable Kayemba, Honorable Hildaman, Honorable Nsereko Muhammad, Mwami Abi Mukiibi, abantu bangi, Mwami Senkubuge. Yep. Okay. Conrad, tukulabanga oli mwana muto ge mazima naye entebe gye bakutisse nene nnyo. Omwami Kato Lubwama bw'omwogerako muntu munene nnyo mu ggwanga nnyo, kintu kinene nnyo kwegamba okwogerako erinnya yokka nti Kato Lubwama. Entebe eno oteeseteese gitwala mu maaso otya oba ligasi ye? Kati ekisookerwa ddala, omuntu eyasookera ddala okumpa entebe ye bwe yalaama ndowooza ng'era amanyi obusobozi bwange, kiki nsobola okukola n'ekiki sitasobola kukola. Era nsuubira nti mu bbanga eribaddewo omwaka ng'ebiri emabega okuva bukyanga abuuka ngezezzaako okulaba nga emirimu gye gitambula mu maaso. Gwe wennyini wajjanga 14 ku Bat Valley omwaka oguwedde 2024 n'olaba legacy concert ye. Guno omwaka tuyina products zaffe ku DSTV, Pearl Magic Prime. Ennyimba ze ziri mu kutereezebwa mu katabo ke twayogerako abasoma Oluganda cause it's a hard process. Ennyimba 150. So wabeerawo aziwandiika ate n'atereeza Oluganda ne muwamu omuntu atoddusoma lulungi oba siridde ate ne muzzaayo. So saagala gamba nti kyangu naye taata wange yanteekerateekera okubeera nga bw'aba taliwo mu kino ekiseera kiki tuba tulina okukola era kiki tuba tuzzaako. Okay. Twawulako ku studio nti olina studio gye wakola gye mwakola. Gitubuulirako. Kati studio eyo ebadde ekola emirimu bagiyita Badilisha Studios. Badilisha Studios is a production house erina ebyuma byayo ebya audio visual, tukola film. But then twagezezzaako okubbula ate mu ye Kato Lubwama Studios. Yo egenda kubeera nga ekwasaganya ku mizannyo copyright ey'emizannyo muzeeyi gye yafa ng'alisse. Emizannyo nga wowulira William Shakespeare we yakola Romeo and Juliet ne biki, waliwo kye bayita the Shakespeare Foundation omuli egyo works zonna. So ayagala mwagenda najja n'atambula n'akola because emizannyo gye gyalimu estate tegikwata ku nze nsekka, gikwata ne ku baganda bange abalala. Omugenzi yali muzannyi ate nga mugatta bantu, yagattanga abantu abayimbi, creatives zonna yafubanga ozigatta. Ekintu ekyo ogenda kihandolinga otya? Nsuubira kyatandise bulungi. Eggulo ekiro ekyalagiddwako kyalaze nti tuli already mu nkolagana ennungi n'abayimbi abamu. Muswa abayimbi eggulo kuba bannakatemba saagala kugamba nti babaddewo fine naye abayimbi presence yaabwe eggulo yabadde felt a lot okusinga aba theatre ne drama. So nsuubira nti twatandise bulungi. Wabanga Mr. Semakula atuli emabega tetusobola ate kugamba nti nno music tumusuulewo bwe tutya ate. Omugenzi Kato Lubwama ye teyeerya mu ntama nga buli kimu akikubawo nga bwe kirina okukubibwawo. Era nga bwe yali teyeekubya mu ntama nva mu ntumbwe za taata wange. Bye ŋŋambye era bye ŋŋamba. Ndi musajja Muganda, njagala Obwakabaka bwange ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. So olowooza ki ekiyinza okuntiisatiisa mu nsi muno ng'asinga okubeera n'ekitiibwa mu nsi gwe nzikiririzaamu atwagala nga Balubwama? Kuba asinga okubeera ekitiibwa mu nsi ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Yasinga ekitiibwa. So
tetuli mu kutya konna anaaba atweŋŋanza obulungi nga tumusembisa ate anaaba atweŋŋanza obubi era nga tumusalira amagezi mu nkola gye yabikolangamu ebintu. Osobola okwogera ekintu nga totidde nga bwe batwaliranga abantu n'agamba gwe gundi kino gwe gundi kiri. Bye bimu ku bitufuula Balubwama. Bye bimu ku bitufuula Balubwama okubeera ng'olina character. Eyo brave character. Eri abantu bonna abagambye kibadde kibulamu Conrad yali shy, Conrad yali reserved, ayinza okuta fittinga bulungi. Obamanyi abantu babeerawo banneseeyaaza abo buli wamu. Conrad tasaanidde, Conrad obagamba ki? Mbagamba mulinde bulinzi ka sineema. Balinde bulinzi ka sineema. Kyekyokka kye nnyinza obbagamba. Omugenzi abadde ayagala nnyo abantu nga ye agamba mbeera wali bagagga era njagala bagagga. Gwe kiri kitya ku sayidi yo? Ate nze baasukka nawo kuba ate ye bye yatusomesa amasomero gaatututtemu tuzze tusoma n'abaana b'abajjaaji, baana b'abadokita, baana b'aba pilot. So emikwano gyaffe emigagga ate naffe gyeyongeddeko ku mikwano gya Muzeeyi emigagga. Conrad, abantu bonna abali eyo nga bateekateeka okuddamu ennyimba za Muzeeyi, bwe kiba nga ssaawa eno gw'omuddidde mu bigere obagamba ki? Mbagamba nti wakisi ezo zonna balindeko tumale okuzitereeza bulungi mu copyright. Tulindeko zitereeza bulungi mu copyright. Copyright bwenaavaawo nga tumaze obbitereeza bulungi nga within tulaba abaayagadde ne fiiru ye. Si buli muyimbi nti nate agenda kujja tuma oluyimba lwa Kato kuba aleese ssente. Nope. Era waliwo abayimbi be tumanyi be yaforedi ng'agambye nti nno abo tebakwatanga ku nnyimba zange oba ono akwatenga ku nnyimba zange. Beemanyi naawe bamanyi. Beemanyi. N'engwe abamu kubasinga okubeera be yali asingira ddala okwagala ennyo yali King Saha, Rema Namakula, Misat Semakula, Carol Nantongo. Abo be bali mu ttulubya lyeyo tribute album gye tujja okukola. Kati abatalina amaloboozi gagendamu yo direction, please, we are very very sorry. Gwe emikono gino w'ogiraba olaba girabuga face yaani. Gwe olaba face, omanyi face bazigomba bwe bati. So gwe olaba face n'emikono gino, gwe olaba face yaani yo gye tulaga abatamanyi kuyimba. Tubuulire wamma Conrad. Kikulekedde. Twawulirako Lil Pazo. You are a journalist. Twawulirako Lil Pazo. Pazo singa wazze n'olaba abaana oluyimba engeri gye baaluyimbyemu naawe n'olaba bye wayimba. Wandibadde muganda wange, my brother. Wandibadde odduka ekikumi. Kubanga anyway, Pazo wagamba ebigambo si bibyo. Nye bakuhumiliatinze nnyo. Baana kyama. Abaana abayimbye kiraba ebiso wano ekiro tebabaddewo. Zayo Kema bigolabye. Bamuhumiliatinze nnyo bambi. Bamulaze nti tamanyi vocal progressions, tamanyi chords, tamanyi tonation. Ali just flat. Ali just flat. Banzalira mu ndongo 1998. Ogwo guba mululu. Weyanza abantu bakata abamwagala nakyobuuza. Okay, buuza. Olowooza bannabitone beetaaga okuteerawo ekifo ky'okubaziikamu nga kiri ku politicians? Kye ndowooza tekyandibadde ku government kukikola because it can't happen. Bannabitone, what if you have, let's say, tugezeeko okugira Hollywood standards. You have over 100 stars on Nigeria. Wobera never star every time that you're putting their people. Nze kyendowooza families z'aba abantu kino kiddayo eri families z'abannabitone. Omuntu amala obudde ng'agenda ku bizinga akuba endongo, ayimba, amala obudde ng'ali mu kuzannya, waafa olw'okuba yali akolanga okuzannya oba okuyimba, omulimu gwe ne tuguvaako ne tudda ate mu kintu ekirala ne twerabira ebintu ebyo. So families
families z'abantu bonna betufiiriddwa ab'amaanyi. Me myself, for me, I'm starting up something. Mwami John Sega yampadde amagezi n'aŋŋamba Kato Lubwama tulina omukolera museum. Era ku studios ezo eza wansi wajja beerawo museum, waggulu tuteekeyo editing spaces ne shooting spaces. Naye nga museum ekoleddwa. The Lord is good, and all the time. Sinze kubatontomera. Siri yantumye, nayenga yantumye. Nabadde ku mukutu Mukama wange Katikkiro Musalo w'ekitiibwa Bajjajja mwenna, Bannakatemba, abayimbi, abatontomi, abakulembeze, naddala abo abagezaako ne batusubya obwa minisita, ekyo siri kisonyiwa. Naye mutabani w'omugenzi Kato Lubwama, muzzukulu wa Agustine Lubwama n'essinga lya Ssembo Ssaalongo abagalamidde enkozi. Ndi musanyufu nnyo okubanga mwasobodde okutwegattako nga twali olumbe lwa Muzeeyi Pawulo Kato Lubwama. Ngenda kwogera ku bintu bibiri byokka. Ng'ekisooka Muzeeyi kye yali akula ng'atugamba kwe kussa ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda ng'otwalidde wamu n'ennono. Okwagala Obwakabaka si musango ng'abantu kye baagala okututeekako. Era nze ndi musanyufu okubeera nga taata waffe yatukuza okuva mu buto ng'akutuukiriza okwagala Ssaabasajja Kabaka. Era wano we tuli ba monarchists, tetuli ba Republicans. Era twakulanga tusooka kutuulira okusaba eri Ssaabasajja Kabaka nga tumusaba abeerewo. Ekyokubiri, abazadde bonna abali wano badde mbasaba musomese nnyo abaana emirimu gyammwe gye bakola. Nze nafuna omukisa buli kimu kyenjize mu nsi taata wange yakinsomesa wadde nagenda ku masomero gonna. Era neewunyanga nnyo abantu abagamba nti teyasoma. Olaba yasomesanga ebintu nse practically. Kyova olaba nga mwasobodde n'okubeera nga mukuba endongo wano eggulu lwakubeera nga yatusomesa. Era mwoko okutusomesa mbakuutira nti nno ebirooto bya Muzeeyi bigendagendera ddala waggulu mu maaso. Ng'ekisookera ddala twamuguddemu studios ze twayogerako mu kumuziika ze bayita Kato Lubwama Studios. Kato Lubwama agenda beera Walt Disney wa Uganda okuggyako nga si nzaasisi. Naye wemba nga nzaasisi, Kato Lubwama agenda kubeera Walt Disney wa Uganda nga bwe yali akyagala. Ekisemberayo ddala njagala okutwala omukisa kuno okubeebaza mwenna gye mwavudde okujja okusanyuka wamu naffe. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri awangaali solida kyusa embeera. Teyanze nekuubwa ati kati otakyali mutabani. Ennaku zino I'm going to talk tough naye sinyiho. Ennaku zino waliwo ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. As a leader and a writer, nateekeze time netula wansi nemegalira musenye nengamba kikigenda mu maaso. Emirundi egisinga tukola ensobi ate nga basinga twasoma owadde okusomako akatono pitu tujjukira nti ekigezo bwe kiba kigenda mu maaso oteekako obupapula obugamba examination in progress, keep silent. Okusirikako ng'ekigezo kigenda mu maaso. Tulina okuba nga tusirika and you study the environment
n'olyoka oddamu bulungi ekibuuzo kyo. Ffenna abali mu leadership, ffenna abali opportunity to talk to the populace, tuli ku kigezo kaakati. Naye abasoma batugamba silence, examination in progress. Amanya nagabagambye n'ofiisi esinga obukulu gye nali njagadde okwesimbamu kibagamba. Ekyo kyampaliriza okuyimba nzeka emirundi nga 1000 ekitiibwa kya Buganda. Mbadde mbasaba tukimbeko vaasi emu kubanga n'abakuloti b'Emmengo bwe bali wano. Okuvetanete lyona linebbanga Buganda lyamanyika nnyo eggwanga lyaffe okwetoloola ensi zonna. Tukomaawo. Bwe tuyimba ekitiibwa kya Buganda tuba tuyimba kitiibwa kyani? Alo, bwe tugamba nti twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa ekyo tuba tuyimba kyani? Tuba tuyimba ekya Ssaabasajja Kabaka, tuyimba ekya Katikkiro, tuyimba ekya baminisita be, tuyimba abakungu ba gavumenti yawo kati, tuyimba ekya basaza, tuyimba ab'emiruka, tuyimba ab'ebyalo, tuyimba ab'eggombolola, ne tuyimba naffe ekitiibwa kyaffe ng'abantu. Kyenza okwogerako kyokka ekyo, Katonda mpadde akakisa n'enjogera ku Bibiri. Ekisooka kyali kigamba silence, examination in progress. Ekyokubiri, bwe tuyimba ekitiibwa kya Buganda tuyimba kyaffe. Twetagamba twesimye nnyo ng'ogenda okutula ebikuta bya kasooli obusuula mu kibuga ng'ogamba twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Twetagamba twesimye nnyo ng'oli oswankula. Twetagamba twesimye nnyo ng'owemula bwemusi. Twetagamba twesimye nnyo nga weeyambudde. Twetagamba twesimye nnyo nga tolina mpisa. Okwesimba kwaffe kwe tuba kwogerako. Twesimye nnyo. Tegeddwa okubanga olowooza nnyo n'ekyoyenza nnyo mwami Charles James Mbulge kulaba artist bonna mwena banakutemba abali wano mu kategori zammwe zonna abaddamuzinse mu balaba bwemuli aba Black Pazo bwemuli aba Kampala Golden Performers, aba Free Talent, aba Theatre Artists Uganda, Streamline, mwena mu kitiibwa mwe tubeebazamu bali kubeera wano. Bwennerabidde musonyiwe naye mwenna baatisi bonna bwe muli wano. Basolida mwenna bwe muli, ab'omundeeba, ab'oku Butaala, kati oyagalanganya ab'oku Butaala abo. Ng'ajja n'akuggyako ssente ku makya n'asoboddwako n'ogamuwa n'akkirira mu Butaala n'agagaba n'akuma mpa amalala. Nomugagamba nti gwe mpa oba tugagala kale kitange yafuna akabeebi n'olonda n'ozimuwa. Abakkirira ku BBS n'asanga mu n'azimuwa n'akoma n'ogamba bakuntondera kunfiirako. Naye yoyo Kato bw'akiro yali. Kuubwa anti kati kuubwa lye linnya. Kansabe kuubwa ojja ogerekera abantu.